Yes, leero naku z'omwezi 11 omwezi ogwokutaano nga tuli mu mwezi gwa Mother Mary sapule kyagitambuza temugerabira buli lunaku. Oluyimba leero waliwo yasabye oluyimba nga baluyise Kristo Omukama ali wano. Oluyimba lwa Father Vincent Bakabulindi. Tugenda kulutwalirayo wesitegera bulungi mujja kuterezaawo eyo kale ate nze nduyimba mu tena kati bwe mbanga patisi ezimu ziwabye nenzimba mu tena mwetereze mu soprano tugende. Kristu Omukama ali wano muffe kekaliga ka Katonda kekaliga ka Katonda Omukama wa byonna. Kristo Pasika yaffe atambiddwa. Omubiri gwa Kristo Omukama, Kristo Pasika yaffe yoyo ddala eyeewaayo atambiddwa. Omusaayi gwa Kristo Omukama, Kristo Pasika yaffe yoyo ddala eyeewaayo atambiddwa. Amiina kyamazima ali wano eyeewaayo. Omukama kekaliga ali wano atambiddwa. Kristo Pasika yaffe yoyo ddala eyeewaayo atambiddwa. Kristo Omukama ali wano muffe kekaliga ka Katonda kekaliga ka Katonda Omukama wa byonna. Kristo Pasika yaffe atambiddwa. Ababatize be baabo omulokozi aliisa be yalonda basse kimu mu Kristo atusembeza. Kristo Pasika yaffe yoyo ddala eyeewaayo atambiddwa. Kristo Omukama ali wano muffe kekaliga ka Katonda kekaliga ka Katonda Omukama wa byonna. Kristo Pasika yaffe atambiddwa. Ennyama ye abagirya Omukama abeera mu bo. Omusaayi gwe abagunywa okufa kwe bakukuza nnyo. Kristo Pasika yaffe yoyo ddala eyeewaayo atambiddwa. Kristo Omukama ali wano muffe kekaliga ka Katonda Omukama wa byonna. Kristo Pasika yaffe atambiddwa. Uno Kristo akaliga uno alinze. Kristo akaliga alinze sembera ofuna omubiri gwa Kristo ng'oli akaliga. Sembera ofuna omugabo gwa Kristo ng'oli akaliga. Tumwebaze Lugaba, tumwebaze Ddunda. Ukaristi eno etufuula abazira. Ukaristi eno
gatulamaga ku nsi awasembya amakubye ekiwaanyi naye tugendereyo. Yes, akayimba ayakasabye ndowooza okanyuse kakubye bulungi. Kati omwezi gwa Mother Mary nga bwe tugutambuza bannange sapule tugeranda tuba tutalinawo akalemberezako eddembe covid nga akyekwese wadde tukyalemeddemu kafyu naye nkakasa jajja kamala okugira ku kintu nakiwampa bwati kafyu wagenda gijjawo ki byonna ebyo lockdown tuddeyo mu nsi yaffe ennungi tweyagale. Yes, tusabe nnyo emirembe gikolewo bulungi obutuufu bwagyo jajja ku ntebe entebe sibanyiiza kambaleke